Ye mukyala binde babananga arugizeza kutuvuga speed muyina masawo era nga ye kasuku akotade ne Ruth banange bagezeza akato okumuyereza byonna ngenda kubambi batuusaako naye nga tumwerabira oli ku Subi News video giweka like ife tweyongereyo butereefu. Miss Bindeba Mrs Bindeba mpamwe ndakikange mu bbiri ono kasuku ontegedde. Hi baby cuckoo. Hi sweet cash. Sweet Cassie. How are you doing? Hey, oh why anti ndi wano kumpewo tubadde abantu mbagamba bye wayogedde mubale etaleeta akajanja biki naye oyogera mpola yongeza ku ddoboozi abantu batsama kankulinze kasuka abantu bantama abantu boogedde okuva wetwefuna paka katiri atsoke but they will keep talking and I will do the work bantama ngenda bagalira binteba ngenda bagalira binteba my cocktail naye bagamba mumulemeddwa zaala obuzibu buvudde ku ki batuwa timetable batuwa timetable bali tebannagigaba twabagambako tugenda kuzaala ddi banayuganda balina akajanja nze ne Mr. Binteba my cocktail tulina bye tukyamaliriza kiki mayogera dde wanti nti mukimanyi nti my cocktail ayinimu fruits eziri sweet nyingi so ayina sukaali ebya sukaali bituufu diabetes so tukyali ku treatment eya sukaali ate nga mukimanyi bulungi nnyo sukaali singa abaawo tewali tusobola kugenda mu maaso kubanga Mr. Binteba buli lwajja sukaali yava. Sister Kapere y'obufumbo obumulemi bambi muyina masawo mu kavidiyo ng'alooja ennaku bannange. Rema Namakula naye talubuzeeko mukyala Bindebako kute Ray-P muyina ate naye masawo Tamale Mirundi Junior bannange ayina kyatugamba mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe yenna mukwano atanaba kusubscribinga wano kuscribinga era onyigene mu notification bell limesibwanga byonna byemba nteekayo munnange tukyali mu kujaguza birthday ya Maya munnange Rema Namakula yestude butereevu nnyo n'agenda ate wa Eddy Kenzo munnange ate ne baba nga bakwasaganya omukolo gw'omwana Maya kale bannange bye biri mu side ezeyo mukyala Bindeba mukyala Kokutero Ray-P Black Beauty Mama Prince munnange muyina maaso wano mu kavidiyo era nga yeebaza guno omwezi gwe tulimu ogwa October nti buli kirungi kyonna kye tulaba kyeyali afunye atakifunirako omwezi mulala wabula akifunira mu guno omwezi katumulabe tweyongereyo nate. My very first time to step on the biggest TV in Uganda was 1st October 2022. So that was last year on the 1st of October 2022 when Arinya Wanokusanyuka TV and I make life better. I made life better. So like you can see, I am better. I am doing amazing things. I am great. You people are loving me. So, watching Basewas am kama katonda. Ochitegera. Then, mwezi guneno gwe nyini. It is when I got engaged. It was on the 12th of October, 2021. I got engaged. On the 16th of October, my husband visited our home for the very first time, which we call Kuchala. It was on the 16th of October. On the 23rd of October, I gave birth to a prince. On the 12th of October, God brought me a king on this planet. That is my husband's birthday on the 12th of October. Woo! October is full of amazing things, you guys. This same month, I'll be celebrating my anniversary. October. Say no more to October. Yes, I was born in November, but I love, there is a way I'm loving October more because there is a way, but it's October. So, semani about you, and I pray that this month, ten disappointing angoblamwangem kamatata, njiteka mikono jo okirize, tebuli mwezi kwa October mfuna mwechirunje echidala, ngata kubirunje bidala, kale kwe gamba, ate already nachiwulide danti nagase kubirunje bidala, kale kwe gamba, na yawa kama Tondo oli wabuyinza nkusaba tonji wanga omwezi guno kusigalenga gwe gwebiroto byange nga gwe mwezi oguli mbuli kirungi kyange nga gwe mwezi
Bamuzaalira mu October, emisomo gye yagimalira mu October, yazaalira mu October, ak'okuteero yamuproposingira mu October era nga ye yali embaga. Munnange emirimu gino gyonna gye tulaba agifuniranga mu mwezi gwa October, kale munnange ye talina kyagutenda omwezi guno. TV zigudde kati YouTube ze ziriko. Reason being omwana agenda kujja asaba omulimu omukuba ekikono, asaba omulimu omugambe munnaye nomanyi bukedde eri bweti ne bweti agambe sijja kusaba. You get. That's why abaana baguddewo YouTube channels zaabwe bakozesa TikTok. That's why TV eri kati low good because abaliwo they don't give us opportunity okubeera nga naffe tukola ekyo tusobola okukola. Or else wogendayo n'osaba omulimu n'osanga that person you're uploading to musajja mukwana agenda kutegeka ekibatu in all angles. Wali okigezezzaako ne bakutega ekibatu? Yes, nali nkigezezzaako. You get. Nali nkigezezzaako because I took my application at some stations. You get. N'otuuka n'otwala application yo n'osanga musajja. Nagamba okay, application yo njirabye njiyisizaamu amaaso kati kyenjagala take my contact tujja batwogera. You get. N'otwala contact ng'osuubira ti that person agenda ba mwogera the direct thing kyewamugambye nti naye njagala mulimu njagala kukola. Wemutuuka into the inbox bibeera birala. You get. Nze oyo omuntu namulabako physically neetuuka cause I had obutiiti nalina akatiiti ku mikono gyange and even on my legs. Omuntu oyo nangamba in inbox as in WhatsApp nangamba olaba walina obutiiti ku mukono olwo mu kiwato. Do you see the statement where he's going? Olava ku mulamwa guli gwewagiridde nti mundaye njagala kukola ku TV akyusa ki omulamwa. So wakati wotuuka onogamba munnaye ate kati olina obutiiti biki wobanga you don't have common sense. In all cases you're going to give out yourself to that person. Yet kasita weewaayo that means you're useless. Oba ofuuse ekitalina mugaso cause wanaaba ayagalira nga agukuwadde agenda bba kusaba. Or if not, agenda even kudampinga nga kyoyagala tokifunye but you've given yourself out to him. Zo munnange TV ze Uganda. Abadde naye ku weekend yaleese ye bagiyita nazi. Yakoze bendera. Eriko bwe kati ne. Alien. Alien skin. Alien skin. Ya green. Alien skin. Nazi banazi. Alien skin. Tusaasire. Asitegeera. Ebintu ebyo alien skin. Ebintu bya fulaga byo biseeyo. Kati fulaga akola yaki. Alien skin akola ekintu kimu. Osegera olutalo ddo yaluwangudde. Kasita Bobo Wine yavuddeyo. Ngera bwe nakugamba. Obisisuubira nti yali mu lutalo naliye. Anti Bobo Wine buli abantu we bakozesa ekibiina kyo n'erinnya lyo okulwanisa entalo you have to come out. Nera yavaayo. Yali asirise. Oyagala nti kozesa obwongo wetegerere. Ate awo yali ayoge tebyali ku bwongo. Byali ye byakuvayo to distance himself. Against these lumpens bawuma lukiseka. Nze Bobo Wine nze nagamba first time nabakubira. Nibagati balina lutalo nani? Nalien. Abalwanisa alien bamulwanisanga muntu. Osegere. Era tewali yo mugagga. Kakalamu ali soba. Asobola kwa alien skin taina buzibu. Is a younger man trying to do what he thinks he can achieve. Kiba alimu ebyo bya bendera ndoza tuleyo ku TV nalaba batupaka nalaba ba Bob Marley na it's like that. And that's him. And by the that's his life. Yeah. Esege. Kakati omunenyechi. Omunenyoti. So nolwecho Bobo Wine yakoze kitufu ngaze leader. You don't divide your fan base. Bobo Wine yamaze okulaba principle yagambe bitalina makulu tabiwachi. Kakali waba yayogedde ku alien amakulu agayina. Nze abanupu banvumye principle nga tovangayo. Choya sina makulu Bobo Wine. Choya sina makulu nakoze ki? Nafumye mukyala we gwe. Speech je yawadde mukyala we togira nti erirauza. Soko sigale ku kiri kyo bado. Sise bukakalamu nawe oli mutiti. Soko sigala.
naye bakuvumye oyagala aveeyo asisi principal aveeyo oli abavayo n'abalumba direct ani oli ani eno ali nze navayo ne balumba direct kale tugere mma kakati okumugaa nti principal obwa president obusobola kati awomba mumuvumu tugenda kubaliriza bagenda namunona actually nga mmeka nga 5 kamba linda mukakalamu kanyamba abavubuka bannaffe linda mukanyambe wama abavubuka bannaffe message eno kakalamu kanjiwe bavubuka bannaffe just okubayamba nga 5 nabiwulidde nange mbu baagala wano miliyoni ki bavubuka bannange abandaba n'abampuliriza mugende munoonye emirimu mukole era gwentiisiza bwebaka bwe mbadde njagala obbawo abasinga obungi nga 5 bw'oba obadde n'ekirowoozo ekiteekateeka okukolawo akavuyo n'okwekalakaasa biri ebintu 3 byeŋŋenda okukulagula wano you'll either be in hospital ng'onyiga bisago you'll be in hospital wali mu mochari oba bibiri you'll be at your home ng'olaba TV. It's a truth. Kali kakalamu lwaki mba nsendeka abavubuka mu kufa kwenda birako batabusi bantu bakumba bulijjo ne batambula ate tebagala gamba nti babagala police nakola ki they are mobilizing to move to the international airport. Okikwata bubi bano nayo mulonye muntu bali mu kumobilizing gwolaika nze nawulidde bubi nze message gyempulira nze message gyempulira bati bubekuŋŋanya baweza akakadde kamu mbu bayite wali kumpi ne State House beyongereyo bakime Entebbe omulundi 2011 Dr. Besigye baali bamukima kisaawe omanyi baga nti ebiriwo byerabirwa amalusu gafuuka ki engeregezi katubasabire bamakinge bulungi so mugule amazzi mumakinge nze siri mwogezi wa polisi sina gwe nagambye kakalamu sagala onkwate bubi mbujuniya sina gwe ŋŋanye oisegera naye nze mukulaba okwange ekyo mwandadde mukireka ne mukola ebirala ne mumulinda emagere bulwaki tebamulinda wali ewo naye timugenda kumakinga naye gavumenti etuulaawo besokola amabaga baweze bameka kakalamu bw'okuŋŋanya abantu 2 bakuleetera ki ero si wano yajja ng'olina abantu 2 b'okuŋŋanyiza na Tamale vaawa bw'okuŋŋanya abantu abasoba mu 100 poliisi yejja bw'oweza abantu abakunukkiriza mu mutwalo magye ge gajja atatakakadde SFC yejja ati simanyi dozi gye mwagala simanyi nga 5 ekituufu naye nga mpulira ekituufu kyekyo don't beat around the bush bagenda kimayo mbu omukulembeze waabwe era bumaluseka tetukimayo Bob Wine mbu bakimayo Uganda